Omulabi wa Bukedde TV nkwaniriza ku program Taasa Makaago amanya Nalongo Barbara Nakazinga Kijambo buli Lwakutaano essaawa zibeera 2 ez'akawungeezi. Lunaku olwaleero ndisanga matugga nsonga za maka. Ndine Muzeeyi Evaristo Muwanga agamba aliira ku nsiko. Ensonga zimusobedde awaka amaanyuseewo emisinde agamba abaana bamufuukidde abaana. Tusaba olamuse ku batulaba ku Bukedde TV ate otubulire ensonga ekuleese emisinde paka mu Taasa Makaago. Abantu ba Katonda mwenna abali ku TV abatulaba n'abatuwulira, erinnya Muwanga Evaristo Senfuka. Ndi musajja mukulu, ndi myaka 7 n'omusobyo ate nga ne mukika ndi muntu mukulu. Empangalira mu ggombolola y'Egombe mu muluka gw'Essanga LC Bubbaale. Nali musajja musomesa. Musomesa ow'ekika kyo ow'eddiini oba omusomesa owa academics? Omusomesa ow'eddiini. Nakolerako mu paalisi y'Ejjinja Kalooli, ne nkolerako mu kisomesa ky'e Mwerere nga tekinnafuuka paalisi, era nze nali omu ku baatandikawo paalisi eyo okuzimba ennyumba y'abasasalooti. Ne nkolerako mu Nandere era nga ntwala ekisomesa eky'Ewambaale n'eky'Emwererwe. Emyaka miwanvuko okutuusa lwe nawummula. Maama w'abaana ye Aliet Nakiganda, azaalibwa mu Kyaggwe eyo. Mukwano twali nagwo naye emyaka nga 4 emabega ne tutabuka. Era yasooka n'anobako n'awaka n'agenda ewaabwe, ekyalo bakiyita Nkulagirire. Era bwe waayita ebbanga ne nzijukira nga ekitabo kitugamba Pawulo atugamba okwagala bakazi baffe. Nga nti mukazi wange mbonyebonye naye kamukime ne mukimayo ewaabwe. Bwe natuuka ewaabwe ensonga ze yali awaddeyo yagamba nina abaana be nazaala ebweru. Era bwe muwala wange nabamulaga. Ekitali kituufu. Era ne bakadde baabwe baabuuza nti omwana abaana abo bali luuyiwa, nga bonna tewali alina ki ansa ntuufu, kyali kyakwekwasa. Nze ne mbireka byonna n'ensaba kimu tuddingane akomewo awaka. Era bwe yakomawo awaka yakomyawo boodi, yingini yasigalayo eri. Kiki otegeeza nti yakomyawo boodi, yingini n'esigala ewaabwe? Yajjanga awaka yakomawo olw'okuba mu Mukimi n'abeeka bamutulugunya ewaabwe akomewo, naye ng'okwagala teyajja ki teyakomawo nakwo. Era twabeerawo nga tubeera naye nga tewali ki mukwano gwa nkalakkalira. Era mmaze emyaka 3 n'ekitundu nga nze ndi yanfuula mwannyina. Yanfuula mwannyina. Era mu kunfuula mwannyina emyaka okuva ku Paasika ya 23 okutuuka kati, okuva ku Paasika okwo teyampa mmere. Era naye batakyampa mmere nembivaako ebyemmere. Katonda we yannyambira. Bagenza okutandika okulaga obukambwe n'obukyayi obw'amaanyi ennyo. Abantu tebambuuza byonna ebyo ne bajja awaka bandaba bulabi nga emmere sikyali awo awaka nga neefumbira yange. Olwo tugenze maaso embeera emaze okutabanguka 2023 etabangukidde ddala n'ekyemisana bakikumye ku lunaku lwa Paasika. Ki ekyaddirira? Ekyaddirira bwe nalaba nga sikyasobola kukkaanya bulungi nga nawaka wantamiridde nenfuna awantu nti waliwo we nasooka okuteeka akaduuka nga ntunda eddagala lya Abo. Kwefuna waliwo abaana abaali basoma ku busawo nga bali ku kyalo okwo. Ne mugamba mukazi wange twaki tetwala ku baana bano ne bannyambako kubanga eri sibeerayo nnyo, ne tukiziganya bulungi. Natandika abaana abo okujjanga nga mbayigiriza bwe bajjanga awaka okunkima tugende mbatwale mu misomo. Tetandika gamba nti mbaagala. Era bwe nabajjaawo ne bagamba nti bamwe mugende mukolere eri ku dduuka awo nawaka temutandika kujjawo. Eyo yannemesaayo nti abaana njaki bakyala bange. Nenva yali mu kiweebwa, nenvaayo nenzija ekavule nawo nenteekawo edduuka eryo. Nembeeraawo nenteekawo abakozi balala. Bwe nalaba nga sente zijja bulungi, waliwo baagala nnyo omwenge, nenkolawo ebbaala. Nebaawo n'ebbaala n'edduuka. Yabinnemesa nga sindako ne bambega ne bajja tandika okusawula buli kyonna kye nkola. Eyo nenvaayo. Nenzira mu bitundu bino okuliraana ewange. Era nabo najja nannemesa. Nga mukyala yakulemesa si baana? Mukyala yannemesa. Nga buli wannemesa ate afuula nadda eri abaana ti kiramu yafuna abakyala. Kiramu ali ku bakyala. Kiramu ali bw'ati. Nga era talina omukazi n'omuganyiza nti wuno gwe nnina. Era bwe navaawo twatuukako ne ku poliisi n'atandika okugamba nti ndi mabaala gye negakola nina abakyala.
ne mugamba nti nno kaakati oba ogamba nti n'abakyala nenvaayo nenfuna waka nenzimbawo ennyumba eri separate yokka ya bizinensi nenteekawo ebbaala bwe yalaba nga ntaddewo ebbaala era n'asitula enkundi naga nti tayagala bbaala bwe yavaawo n'agenda ku poliisi naga nti ndeeta abakazi abajja mu bbaala bakazi bange ate tebakomaako bava nawo eno ne bamulumba n'abatamiivu bamulumba ne bamujaki ne bamuvuma ekitabangawo era bwe bantwala ku poliisi n'asaakaanya n'abaana bonna n'abaleeta nga beegasa ne kyamaani nti nzije bbaala awaka ne mbaga nti banawe oba temwagala bbaala nze sirina ssente naye sente zange zibadde mu bbaala okujjawo nga mwemwezikiriza mbeeko akatundu kentunda ngoleki ntandike pulojekiti endala era baali bawakana LC ne poliisi ne babagamba nti omusajja mumugyeki anti muli mutayagala akola ebbaala mumukkirize ne banzikiriza era ne batukkaanya nti bwe batunze akapoloti ako muwogo alimu musasulemu emitwalo 5. Kapoloti muwogo yali alimiddwamu yali waani w'abaana wa nnyaabwe? Muwogo oyo twali tumulimu ffenna era omukazi we ng'okugenda annemesa. Muwogo oyo nali ntemyewo ettaka nga kapoloti kalina kasalamu kakukubirangamu bbulooka era nali nkubiddewo ebbulooka nnyingi era nga nzitunze wempangira wenkubira wenjaki bwe yajja ng'aleeta chairman ng'amugamba nti wano waalimira wagize eki teddewo abakozi batemawo ettaka ate nga ne bbulooka ezaaliwo enkadde zaaliwo era chairman yajja asanga abasajja batema ettaka n'alibagaana era bwe baamala okulibagaana ne badda entuumu y'ettaka ne basimbamu omuwogo. Kakati nange olw'okuba bantulugunya nti nneme kuteekawo ki nzive ku bbaala nange awo ndasalawo nti ki katutundewo sobola okuteeka ki okufuna bizinesi endala. Era olwakatunda emitwalo gy'ataano nengimuwa era bwe namala okugimuwa nentandika okuteekateeka ntandika okulunda enkoko. Bwe natandika okulunda enkoko bwe nagenda okulunda enkoko nazireeta ennaku z'omwezi 2 January era nazireeta ennaku z'omwezi 2 January omwaka guno olwazireeta bwe nti nendeeta ku lunaku nga 23 lwe naleeta omukozi ayiwa enkokoto enkoko bwe ziva mu buluda mbe nga nina abagazi wenjaki wenzissa naye kwolwo lwennyini omukozi bwe yamala okuyiwa enkokoto essaawa zaali 2 n'akobyawo wheelbarrow ku bbaala n'agimpa nti maliriza bwe yaddayo okunaaba nange nenkwata wheelbarrow nenjingiza munda bwe mba maze okuleeta obukoko obwo kwolwo 23 naleeta omufundi agaziye ekiyumba akiwemu enkokoto mwengenda okubusa nga mbugye mu buluda era bwe yamala essaawa zaali 2 ez'akawungeezi n'ateeta wheelbarrow nenkwata wheelbarrow njiyingize mu nnyumba bwe natuuka mu nnyumba boys kota omukyala yali yagiwamba tanzikiriza kuyingizaamu kintu kyonna nenyingiza nga ngisuza mu lukuubo kati bwe baali banneetegese nga bamanyi nti nzijjayo wheelbarrow nina okugizza nze kyesaamanya bwe nayingira nsanga omulenzi omu abalenzi 2 batudde bali mu nnyumba bamenya amanya. Abalenzi omu yali Kakande Joseph Kakande omulala Henry Kibirige n'omuwala Josephine Namugga. Bwe natuuka munda nze ne mbayitako mba mpeta bwenti okuyingira munda Kakande n'afubutuka n'anvumbagira emikono ng'agikwatira ku wheelbarrow n'anteeka olukokola n'alunsimba mu bulago ne banne ne bafubutukayo ne bankwata ne baddira ebigoye ne bampakira mu kamwa ne baddira ebipapula bino ebya sellotape ebya yero ne bansiba ku mumwa ebya ne bansiba mu maaso ne baleeta akatebe buno bw'abaana abamusomero basomeramu ak'embaawo ne bakantuuzaako ne baddira emigwa ne bansibira ku ntebe okwo ne bansiba nnyo bwe zawera essaawa 3 nga bamaliriza okunsiba ne bankubira ne bantwala mu kisenge ne banteeka mu kisenge ne batandika okukuba amasimu nawuliranga nga bakuba amasimu naye nga bali bweru essaawa ne ziwera ssaawa nga 6-7 nga bo beeserejja bweru nga teweerwanako tewasobola kwerwanako yadde okuba enduulu. Sobola kwerwanako kubanga engeri gye banvumbagira ne mukama ne bapakiramu ebigoye nga sirina bwe nnyinza kuba ki nduulu n'abaali bampadde wheelbarrow ebweru tebamanya balowooza nti muzeeyi oba atwepenye talina ssente era bwe baamala okunsiba obulungi ne bakubanga amasimu ne gagaana okuyitamu naye bwe baali bamaze okunsiba okuntwala mu kisenge ne baleeta ekitaasa kyakyuma bwe kiti ne bakisuulawo wendi nempulira nga kijja kivugira ku seminti bwe baamala okukiteekawo buba bukya ssaawa ziweze 11:30 omuvubuka ne bajja ne bagamba ono gwe baali bantaddeko Joseph Kakande nti amasimu gagaanye okuyitamu. Joseph Kakande ne yeesooza ekyambe n'akisuulawo wansi n'afuluma nga yeekandaga nensiba mu nnyumba nga nkaaba ndi ku migwa nawe nayagala nga okunkumula nga nkunkumulyawo mu ntebe we bansibira ne buziba enkeera. Abaana bano tewababuuza nti abaana be nakeera enkya n'enzaala musango ki gwe munvunaana? Engeri gye nalina bwe nnyinza kwogera nga bansibye omumwa gwonna banvumbagidde salina kye nasobola kunyega
naye budde obwe baamala okunfumbagira nga nenyaabwe namuwira ng'ayogera ng'ababuuza kiki nti oli tumukubira simu nawira mukaama titumukubira esimu ajja kakati ye nyaabwe saddayo okumuwulira okukoma kwakaki ekiro ekyo nga bankutte. Mu kiseera kino oyagala Bukedde TV taasa amakaago ekuyamba etya ku nsonga zino? Kakati kyenjagala nze kyensinga okwetaaga kati mbudde buno ngenda kugabanya ettaka lyange, nzijeko ekifo kyange ekya ofiisi, nzijeko ekifo kyange ekyawaka bo babeeremu n'ebijja mbigatteko, omukyala mufuneko ekitundu ekikyo kuba nagezaako okubawa mu bulamu baagaana. Kakati kamuwaawo okulimira yagira ki alabirira awo alimira awo. Waliwo ekitundu kyakyendamu wenimira olusuku lwange awo wasigaye nga wange wengenda okuzimba ki amaka gange mu butongole. Naye kakati wammanga wengenda okufuna kapoloti nkatunde ndabe nga nja ki nga nzimba amaka gange. Ababiri besaazaala mu kyalo omwo abalenzi abakulu ne bajja bwe twagenda okusaalamu buli omu muwe kapoloti ke bali abalala ne bagaana. Kati bano abakulu ne bagamba nti bannaffe nga bwe bagaanye wayinza okuba waliwo ensonga katugumiikirize. Nenziramu omulundi ogwokubiri era ne bayita nga wayiseewo omwaka. Era bwe nabayita ne bagamba ekintu kimu nnyabwe n'abagamba ffe tetulina kye twagala. Nennyabwe n'agamba naye kyemuwadde tebakyagala. Kati oba bagamba tebakyagala. Sirina we ŋŋenda kubawa okuggyako nnyabwe okubawa awali bawasigadde bwe bali bisanga mu ddaame. Kubanga mu bulamu baagya ki baagaana okubawa. Tuwummulamu katono tugenda kuba tukomawo. Omulabi owa Bukedde TV nga bwe nkusuubiza mu nsonga za Muwanga Evaristo nti tugenda kutambula tunoonye abakulembeze abatwala abafumbo bano mu kitundu kyabwe batunnyonnyole batutangaaze. Mu kaseera kano ndina ssentebe ow'ekitundu agenda tweyanjulira atubuulire ensonga za Evaristo Muwanga zitambuziddwa zitya. Seba amannya. Erinnya lyange nze Busuulwa Stephen. Era nze chairperson ow'ekyalo Bubaale Sel ekisiŋŋaanibwa mu Sanga Ward, Gombe Division, National Municipality wano Wakiso. Mwami Evaristo Muwanga omumanyi? Mwami Evaristo Muwanga mumanyi era mutuuze wa ku kyalo Bubaale mu zooni gye tuyita Kigulu. Ate omukyala Harriet? Omukyala Harriet Nakiganda nga ye mukyala wa Mwami Muwanga naye mumanyi. Ensonga eziri wakati we zaalumiriza nti abaana ne nnyabwe beegasse okumutulugunya atuuke n'okudduka mu maka ge ozimanyiiko? Oba oliawo ekyokumutulugunya kyenyinza okuba nga nyinza obutakwatagana nakyo wadde ye bw'atyo bwakinnyonnyola. Ensonga za Mwami Muwanga ffe nga LC twazitulamu emirundi 5. Era omulundi ogw'omukaaga nalaba nga zizitoye nenzitegeeza mukama wange chairperson owattu ye Mwami Bulukani Katamba atutwala ow'omuluka gw'essanga. Era naye n'atuwa omukisa ne tutwala ensonga zino mu ofiisi eyo. Bwe twatuukayo twasitula ne tuddamu zikomyawo mu maka wa Mwami Muwanga tulabe waawava obuzibu. Emberebezi ndaba ng'eva ku nnyinimu Mwami Muwanga Evaristo. Lwa nsonga emberebezi eno kwe yatandikira ettaka lyabwe lye balina liriko ekitundu nga kiriko emmwanyi, liriko ekitundu ekyali kirimuwaako eky'emmere. Mwami Muwanga ono yatandika okutunda ekitundu ekirimuwaako emmere mu poloti zaataalo ku 10 era nze mmanyiiko 7. Enno nkola ye ebintu bye yabyekolera n'okuzimanyako nno poloti zino nti zitandise okuleeta obuzibu. Ndoza yali ku poloti yali ey'okusatu ng'atunze omukyala we yali akolera. Mukyala n'akaayana nti wabadde alimira emmere omwami atunzeewo ate nga yatunda n'awalala. Ensonga y'omukyala twagiraba nga yalimu ekinyusi kubanga yali alaga nga talina waalima mmere. Balinako ekitundu kya Kisenyi n'ekiri Fulade. Mazima ne kasooli bwe twalabayoko akatundu ke baali balimyeko nga yakonera wansi teyasuuka fuuti 3. Tegeeza wali tewayinza kulimwayo. N'obuyuni bwe baali baalimayokko nga bwasiriira bwali bulaga nga tewali kintu kiyinza kuddayo. Kati omukyala nga bw'atandika okwemulugunya we yali alimira mu mazima ng'ensonga ye etegeerekeka. Twagezaako okwogera naye ensonga gy'ataddemu tuwa lirye ettaka lirye era waddembe akolayo kyonna ky'aba ayagala. Ebigambo ebyo ng'abigamba nze ng'omukulembeze n'omukyala kye yali annyonnyola nga tulina ku ttaka kwennyini. Nali ndaba nga ebigambo byali bya nnaku era nalina okumuwa amagezi nti yali ayogera ng'alina ono omukyala
ngaliwo n'amaka magundivu nga bwe bagalina. Ne mugamba tebyali bituufu, mukyala ateekwa okubaako ekifo ekiragiddwa w'alina okulima emmere kubanga ge maka ge, ettaka lyonna twali tulabye nga bwe liri. Okujjako nga nali mugamba nti okujjako ng'atuwayo omukisa okulaga omukyala w'anaalima emmere esobola okubeezaawo amaka. N'antegeeza ng'omukulembeze sinze nali mulagira byasalirawo ettaka lye n'amaka ge. Omwami ono mu kutunda poloti zino omukyala yali akimanyiko oba nga takimanyi? Poloti ezaasooka omukaaga omukyala official yalaga yali tamanyi, yalabanga bulabi kumugoba wabadde akola ki, wabadde alimira. Poloti gye yasembayo okutunda ey'omusanvu eyatuvaako naffe ogezaako kaana ne mwami Muwanga ye yalinga omukyala ewali wasembayo awalimikika. Mukyala n'atuyita nga takkiriza. Mwami Muwanga ne mutuukirira ne mugamba tewali okugamba mukyala wayinza okulimako ate nawe osazeewo okutwalawo. N'agamba nali simulagira. Ne mugamba mwami Muwanga sigenda kukkiriza ng'omukulembeze w'ekyalo ky'e Bubbaale ng'akatundu wenda omukyala wokka wayinza okulima nawe osazeewo otundewo era nnyimirizza ng'ogamba nti omuguzizzaawo. Nanga kyama nti oyinza kundagira. Ne mugamba siyinza kulagira kwago oyina ettaka naye ndagirire ng'omukulembeze era n'endagira bwe yali alaga nti amuguzizzaawo okwamuka kale yatandise n'okukolerawo ng'atemyewo amataffaali. Ne mugamba okwamuka ekifo ekyo. Otherwise ne mugamba ngenda kukola omukulembeze obuyinza tebumpa kuba obulumi bw'omukyalo ono n'ensonga ze mmanyi. Nannyamba oli yampuliriza n'atambula n'avaawo. Oluvannyuma mwami Muwanga yajja n'obukaawo ng'ategeeza wakola kyonna ekisoboka oba mulungi oba mubi siyinza kwerijja ku ttaka lye nga nze ndiragira. Ne muga siragidde naye njagala nsonga ya mukyala. Okujjako ng'osigala ng'otwaga omukyala w'agenda okukolera yadduka n'agenda ate ku poliisi. Naye bwe nategeera nti agenza ku poliisi ne nkubira mukama wange kyapasoni owa Tobudda gwe njogerako. Ne mugamba wa mwami Muwanga waliwo ensonga n'ambuuza kiki. Ne mubuulira kuba n'ebiri ebyajja bibaawo namuyitirangamu n'angamba oba kiriwo ekito ngenda kusituka nzije ndaba oba ky'oŋŋamba kyekiki kyekituufu. Mukama wange yannyamba n'asituka n'ajja ne mmutwala ne mulambuza poloti zino zibadde zijja zibaako empetezi n'omukyala wali akantu akadde asigaza akalabiga kaalimirako. Kyamaani wange yankola bulungi yakkiriziganya n'eddoboozi lyange n'okulamula kwe nali namudde ng'omukulembeze era n'agamba mwami Muwanga nti ensonga gye yali alambise yali nkyamu. Mukyala alina okusigala ng'akolera wano okujjako mwami Muwanga ng'anaatuwa obukakafu ku kitundu ekiriko emmwanyi oba emitiititi abeereko ekitundu ekigenda okuvaako emiti omukyala abeere ng'alina wagenda okulimira emmere. Mwami Muwanga n'atugamba ajja kukola ekyo naye wano ye yakwata ku ssente yazikwatako takyayinza kujja kwono seevi. N'addamu okufuna amawulire nga mwami Muwanga yagenzeewo omukyala muwogo lumonde n'ebitooke bye yataddemu nga byonna yabikuddewo. Era nalipootinga wa mukama wange owattu naye ekyendaku kubanga nti nali sina kyamaanyi kyenyinza mukola nga Muwanga. Wabula nali nsigala nteekawo amaanyi okuziyiza oyo gwe yasoose otugamba nti aguzeewo okumuziyiza nga tayinza kukolerawo paka nga tuteerezza ensonga y'omukyala okubaako ennimiro. Mwami Muwanga yatuwudiisa bw'atyo bwe yalaba nga twongedde okunywengodde okunywera n'atugamba n'ajja wa mukama wange owattu kubanga bamanyiganye n'amugamba agenda kuwa omukyala w'alina okukolera. N'atuyita n'atugamba ajja nakuyita abaana be. Era olukiiko lwe twaddayo ng'ayisa abaana be abasinga obungi baaliwo bana nga 7 ala tebaaliwo naye omusanvu nga gwaliwo. Ne tutuula nga twogera ku nsonga ezaali zizzeemu obutakkaanya era maama yali alaga nti bangere nawe de twali tuli ku ebyo yali ali ku bunkenke kwa mwami Muwanga twali tuziyiza omuntu gwe yali akola ki gwe yali aguzizanga ne ssente yali amuwaddeko zakitunduza nga ayagala amumaleyo. Kyapasoni wange nannyamba n'anywerera naye ku nsonga nga nange bwe nali njirambika ne tugamba mwami Muwanga amale okulaga omukyala. Mwami Muwanga myaka gye n'atagiwa kitiibwa n'atutwala awali emmwanyi n'atugamba kati awo mulabawo mukyala agenda kulima awo. Olwo ng'ekitundu kyabalekedde omukyala kyabalimamu nga kyenkanawo obunene. Yagaana okulambika obunene bw'ekitundu yasonga busenzi nti agenda kulima awo naye ng'ekitundu kyayogerako waliwo emmwanyi n'emiti wantu wakwafu nnyo. Kaakati nze kene mugamba mwami Muwanga kino ky'otulaze ndaba nga tekikoze makulu muyita lya kkojja omwami oyo nze nzaalibwa bangeye mwami Omuwanga bangeye ne mugamba kkojja kino ky'olaze ate tekiriiyo. Kaakati kale otulaze wano omukyala wano tulage ekitundu kyagenda ku ssaawa emmwanyi awagenda okubeera ennimiro kubanga tosobola ga nti omukyala anaalima lumonde oba anaalima ebijanjalo mu mmwanyi zino. N'agamba kyemanyize tombuulira ebyo n'abaako awali akabangabanga awali ekitooke n'angamba ekyo ekitooke tekiriiwo. Ne mugamba mwami wange ekitooke kino bwe banaalima n'ebijanjaalo mu miti gino
ekitooke kisobola okubeerako mu mmwanyi naye nga bw'olaba ate era zikute n'ebitooke era bisongodde toyinza kulimamu kintu kyonna kiri wansi kiriira wansi tekiyinza kufunayo kitangaala nemuga omukyalo oba tolaze naye tulage nti anaayitira wano na wano era otuwa obukakafu ti omukyalo tagenda mutawaanya kubanga emmwanyi zo ziba zeetaaga azikole ki azisaabe wabeerewo ennimiro erimwamu emmere eyogerwako mwami wange yakomba kwerima n'antegeeza kyamaani nze siggondagira nina ettaka lyange mukyala mugambye waaba alima naye ate kirijjalinza omukyalo oyo namukoowa nadda naye ng'otaddeko n'eddoboozi etwali tulina nga ffe tuwakanya mwami muwange okuva mu maka ge mu myaka gy'atuuseemu kwe yagamba ajja kuwaŋŋanguka nga tumugamba tekisoboka n'abaana ebinyini nga kyebasinga okubaluma taata tayinza kukola ki naye nga bagamba bino ebirwa ebyokutulugunya maama nga bo beegayirira taata baafukamira mu maaso ge n'okukaba ne bakaaba era baali bamugamba taata bw'obanga aliwo ekisobye taata kkiriza kale otusonyiwe naye twagamuddemu okutambula obulungi ne maama era ku baana be maama omuweereza sirabangako ku baana be yali alina kirowoozo tyagala babakole ki babagabire mwami wange oyo kyamaani wange ono wattu alina ekiwandiiko nze we mala omugamba biri byonna era ebyo ebigambo kati mwe bye yabagamba yamutuukirira ng'agamba ye kati alaba kyasazeewo ayagala kubaako obutundu bwawo abaana ekitundu ekisigaddewo naye akikole ki akitwale abaana ne bagamba si kituufu taata ekitundu ekisinga ekibaddeko ekirimwa taata yakikola ki ekitundu kino ekisasigaddeyo kiriko n'emmwanyima kiriko n'ekijja kijja kyabwe kikulu naga kiriko n'ekijja kati taata atugamba atuweewe asigazeeko ekikye ate uno abadde atusene okumutendera okugamba nti nno ayagala awaŋŋanguke tegeeza taata ayagala kutundawa nagamba nedda tetuyinza kukiriza taata ffe kutunda tuwaŋŋanguke naffe na tujja kuba tukoze eki tujja kuba tuwaŋŋanguse nga bo bagamba ekitundu ekiriwo kisigale nga weekiri nga kibayambira wamu kamwe muwanga lwagamba nti ki awo naye teyagulawo obuguzi waali wa busika era alina be yali yazaalibwa nabo kakali bo nga bagala nedda bo baagala lisigale nga ttaka weeriri kale kalibeere nga ttaka lyakiki lyakijja era oba olyayo mwami muwanga bina bina okubituukako alina kyakweka munda ekirabika nti ye interest ye yakwagala kukola ki yakwagala kutunda naye tuku mwami oyo nkuulya maama nga ntya katonda eyantonda atunze poloti eziri 7 oba 8 poloti zaawo ezisinga zonna ez'amataka ziri $2 oba $18 kakati abaana ebi bano nga tekuliiko alaga nti baali bagiddwako oba ntaata bw'atunze bakedde ne bamugyako akaki wadde mukyalo we gwadde naye gye emyaka gyonna mpozi ng'ayinza okubyogera ti bukyanga atunda yali akutoba kakadde ka sente n'akawo muki bw'onooba olabye nali mubuuza kojja kumanyi kikwetagisa weetereeze ne mugamba mpaayo abantu 2 ku kyalo kuno abakulu kale ndi myaka 5 n'okugenda waggulu nga bwe tutudde wano mu nsonga zino ezokkaana ompiteyo abantu bo ab'ensonga abatali ba famire mwami wange yali mukuleeta waddoomu njagala kuleeta ekizampo yeetaaga kwekebera yalina nze ng'omukulembeze nkyogera nga ndi maaso ga kamera eno mu bantu bonna abaanaalaba ebigambo bino yaliko ensonga era ku lwange nyinza okugamba yatabangula era ayinza okuba ye mwami yalina enkola etali ntuufu mu maka ge mukyalo wayogera wakalieti siina kigambo na kimu omukyala mukakkamu mu myaka gye wansi w'enjuba omukyala w'omuntu yenna ekitiibwa mu kapasite yonna era sina muntu yenna mu myaka gye babadde kigulu awo oba ku kyalo bubbaali nga lwayogera ku mukyalo ekigambo kyonna agamba nti igwe n'abaana mwegasse mussa kimu mumugobaganya okuva ewaka era kwe kutulugunya okwo kwe mumutuusaako kyabulimba kiri kiti ekyo kyo bwe tetumugobangako waka nze nga bwe nga nti alabika yali ayagala agenda abeere eri kubanga wano yakomangawo kyo saa 6 ku 7 tali awo waka mmere 6 ku 7 awo ne yeebaka ne bukya ku makya oba oluusi atuuseeko mu nnimiro batatuuseeyoko n'anaaba n'agenda era n'akomawo ezo ssaawa kyokutunda kwongera okutunda nga twakola n'endagaano teri kudda mu kutunda nga bwe katundu kyako kagenda okuzimbamu ate atundeko lwaki taddamu eri ekiri ekizimbe kiri ekirala ekinene n'abeera omwo eri nagiga baddanga ofiisi ne wendeeta empapula zaki minutes awulidde awo ofiisi